Kati okumala ekiseera wabaddewo ebbula ly'abasawo mu malwaliro ga gavumenti era ng'omusawo omu avunaanyizibwa ku bantu 200,000. Kino kitadde abasawo abatono abaliwo mu buzibu kubanga balina okukola ennyo okutaasa obulamu. Kati oluvannyuma lw'okufuna olukusa okuva mu gavumenti, kitegeerekese nga bwe waliwo ab'ebyobulamu 100 abagenda okuwandiisibwa. Mu bano mulimu abasawo abali ku ddaala ery'ekikugu 7 so nga abalala 7 abayambako mu biseera bya COVID-19 nabo bagenda kwegatta ku malwaliro ga gavumenti. Mu balala abagenda okuwandiisibwa kuliko bannansi 100 nga ba diguri, 2 nga nabo bannansi naye nga balina diploma, 13 nga bazaalisa ku mutendera gwa diploma, 5 nga bazaalisa abalina satifikeeti, 7 nga bannansi naye nga balina satifikeeti. Kyokka obula ebbula ly'abasawo mu ggwanga namba eno ekyali ntono nnyo. Kweno enamba ewandisiza abamu already bali bafuna omusaala bafunye ki promotion nga 5 kakati abapya nabo tusuubira nti bagenda kubeera nga 5 nga bapya. Abagenda okuwandiisibwa bakufuna bbaluwa zaabwe ezibakakasa mu bbanga lya myezi 2 era nga basuubirwa okutandika okukola mu Septemba. Okubagezesa kwawedde naye nga bagenda waliwo ebibuuzo bibuuziddwa bagenda mu malwaliro aga waggulu si gano aga wansi aga district. Ne wabaawo ne ku headquarter ku ministry y'obulamu. Ku ntandikwa y'omwaka guno ekibiina ekitaba abasawo ki Uganda Medical Association kyategeeza nga bwe waliwo obwetaavu obungi obw'abasawo abali ku mutendera gw'obwa dokita ne bannansi. Akulira akakiiko akavunaanyizibwa kuwandiisa abasawo ka Health Service Commission, Professor Pius Okong, ategeezezza nga amalwaliro amanene agali mu bitundu oba referral hospitals bwe gakyalina obwetaavu bw'abakozi ng'abaliyo bali ebitundu 25 ku 100 bokka. According to the Health Service Commission Act, includes not only medical health workers under the 4 professional councils, which is typical doctors, nurses, midwives, laboratory, pharmacists. It also includes engineers, because we employ engineers. We have counselors who are not necessarily nursing, and social medical workers, we have drivers. Mu nteekateeka empya eddwaliro eddene oba referral lyetaaga abakozi 1,195 okuva ku 3 mu nkola enkadde, wabula nga kino kyetaagisa ssente obumbi obusoba 54 buli mwaka. Ssente eziweebwa amalwaliro mu kiseera kino tezisobola kutuukiriza nteekateeka eno. Because you don't have the full range of all the workers, you don't have the full range of all the specialties. Gone ahead in the new structure now, per year, you need 54.9 billion, 17 regional referral hospitals. So you multiply that by 17, then you come to Kawempe, then you come to Chirudu, which is higher, Women's Hospital, Mulago Special, then Mulago National Referral Hospital, then Butabika. Akakiiko kano kasabye wabeewo okwongera ab'ebyobulamu ensimbi ssaako okuwagira abayizi abasoma amasomo ag'enkizo ageetaaga obukugu ng'okujjanjaba amaaso, amagumba, emimiro, amatu n'ebirala.